mu obuwumbi 23 zezabwa ministry ate ey'ebyobulamu nga ku zino ekitundu kimu ku 10 kyekyaweebwayo naddala ku nsonga ey'okubudaabuda abantu abalina obuzibu n'emitwe gyabwe mu ngeri ey'okubabuulirira. Wabula ababudaabuda abantu okuyita mu kibiina ekibataba ki Uganda Counseling Association bavuddeyo ne balaga ng'ensimbi zino bwe ziri entono era nga baagala gavumenti ezongereko. So we are urging the government that there should be an allocation of money, be it in the Ministry of Health, instead of 1% allocated to mental health, can there be an increase in that allocation, because this is something that each one of us needs. Tubafuna services za mental health. So netulaba nti budget eno ntono nnyo okusinzira ku bantu 14 eya miliyoni ey'abantu abakoseddwa obulwadde obw'ennyiike, obulwadde obw'obwongo obubonye nnyo mu bantu. Banira baagala kifulibwe kya buwaze nga kiteekesebwa mu nkola okulaba nga buli ssomero libeera n'ababudaabuda abaana. We are submitting, Uganda Counseling Association actually submitted a paper for the Education Service Commission, and at that time reference was being made to decisions that were made right from the Kajubi report to have a counsellor in each school. Today, even in our public schools, not every public school has a counsellor. Chokane malwaliro weewawo abasawo baffe bajjanjaba bakola omulimu gwa ttendo era tubeebaliza ddala, naye ate psychosocial support systems n'okubudaabudibwa. Bano baviiriddeyo ng'omwezi guno gwaweebwayo okwefumitiriza ku mbeera z'abasajja ez'obwongo ng'era guyitibwa Men's Mental Health Awareness Month, era ng'ebibalo biraga nti abasajja oba abavubuka be bakyasinze okutwalibwa ebutabika olw'obuzibu bw'emitwe, so ng'ate mu ggwanga abantu awamu bali obukadde 14. Susan Winfred Adikini okuva mu kitongole ekibudaabuda ki Strong Minds agamba nti bafuna nnyo abakyala nga be basinga okukosebwa naddala ababeera mu maka, era nga wano agamba embeera z'awaka tezibaleka kyekimu. Maama akoseddwa obulwadde obw'obwongo tajja kusobola kubanga afumba emmere ewaka, ajja kuwulira nti talina maanyi mu mubiri. Ebiseera ebisinga twesanga nti maama ono tafuna kwegamba kwagala okola emirimu gye nga we yali agikola bulijjo. So tulaba nti embeera zino zikosa nnyo omukyala. Wabula era oluvannyuma lw'okuzuula obubonero ono agamba nti abantu bonna kirungi okweyambisa abasawo ab'oku byalo kikendeze ku muwendo gw'abatwalibwa ebutabika. Omuntu tannatwalira ku level ey'okutuuka nti tukutwale mu ddwaliro ebutabika. Waliwo ebitandikibwako nti tuyina abasawo mu byalo abatendekebwa, ba VHT, ba community health worker. N'olwekyo tusaba nti we tuba tusobodde okuyigiriza abantu obubonero obw'ennyiike naddala abaana abavubuka mu masomero ne batandika okwezuula nti wemba ntandise okulwana ne bannange, wemba mpulira nga ndi munakuwavu, wemba ntandise okuwulira nga ekiro sikyebaka. Dr. Bahati Alan Muhweza, omusomesa wa psychology, agamba nti abantu 4 ku buli 10 babeera balina obubonero obulaga nti balina obuzibu ku bwongo, era nga kino agamba nti kikosa abantu ewatali kusosola mu kikula kyabwe, era nga alaze ebiviirako abantu okutabika emitwe omuli abayizi okukozesa ebiragalalagala, obutabanguko obubeera mu maka, ababundabunda, endwadde ez'enjawulo wamu n'ebirala. Kuli amawulire gonna ngola nti ba students bangi abaana basoma naddala mu secondary mu universities bakozesa ebiragalalagala, abamu bagenze mu maaso n'okwetuga, abamu balowooza, abamu balina ennyiike, balina birowoozo bingi. Abantu abalala basinga okukosebwa bwe bantu abali incarcerated. Sinagamba nti no basibe, naye waliwo abantu nga professionals zaabwe emirimu gyabwe. Dr. Elizabeth Okero akulira Uganda Counseling Association agamba nti ensonga ey'okubudaabuda abantu kirina kutandika wansi ku byalo, era nga kirina okukolebwa abalina obusobozi n'obukugu. Wano ekkanisa esabiddwa okukozesa omukisa guno okubuulirira abantu nga basinziira ku bituuti oluvannyuma lw'okukisanga nti kikulu nnyo abantu okwogera n'okubagumya ku ebyo bye bayitamu. Is the churches in the community system, but what are they doing to standardize or improve the quality of service? That means a church should be able to work with professionals to support their
congregations as well? Are they able to talk about these things on the pulpit? Are they able to encourage people to seek help? Chambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.